gwe kyolina okukola weekuumire bwekuumizi wonna woolabidde oba olabidde ku Cookie Promotion oba ku Vic Exclusive ojja kubeera ng'ensongo dimala. Kale bano be ba A+ bali kubeera ng'ate bateekateeka okujjayo omubiri gw'omugenzi ne bamasheyi nga bwe mukiraba enkuba yeetonya sound mugenda tusonyiwamu. Eyo ye ogwo gwe mubiri gw'omugenzi oguli minisita yagenda okukulembera okusaalira omugenzi. Vic Exclusive obutereevu nnyo kwetuli Cookie Promotions tugezaako okubeera nga tutuusaako embeera yonna. Ogwo gwe mubiri gw'omugenzi tugenda kukuleetera embeera yonna nga bweri. Enkuba ye tutawanya era olaba omubiri gw'omugenzi bali kuleetera mu nkuba. Gugwo gujjira mu nkuba tugezaako okukola tulabe olwo tuyingidde omuzikiti guno gwe twasobodde okubeera nga tulyawo twekkamira abadde ateekeddwa kusaalirwa bweru nga bamusaalira bweru naye olw'embeera y'enkuba tekisobose basobodde kubeera nga bamuyingiza muzikiti kuba abantu bonna mwe bakuŋŋaanidde bagende maaso n'okubeera nga bamusaalira sinya tubayitako wano we tutuuse mu ssaalo tetusobola kubeera nga tuyitako naye tusobola okubatuusaako embeera yonna nga bwegenda mu maaso. Sawundi bw'aba tali mulungi tugenda tusonyowa olw'embeera y'enkuba. Wano we tuli omuzikiti teguli sound proof naye tugenda batuusaako embeera naye tucrossinge tudde side za wali sound. Temu omulundi ogwokubiri oyise mu feesi yo ojja kuba omaze okutukula ng'olina wuzu. Abali mu maaso g'ejjaneza mwenna mudde emabega. Abali wano njagala baveewo. Abali wano mu maaso mwenna nsaba muveewo. Abatalina wuzu muli baddembe okutayammama ne tusaala esswala. Tugenda kusaalira okwongera okubajjukizaamu takbiira tukuba nnya abagenda okusaalira mwenna abakyala n'abaami saalira musiriikirireeko nsaba tukkakkanye amaloboozi gaffe. Tugenda kuba takbiira nnya mu swala eno okubajjukizaamu katono. Takbiira esooka ebeera ya kusoma surat al-Fatiha oba gye bayita alhamdu. Takbiira ey'okubiri tugenda kusaalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gye bayita salatu ibrahimiya. Takbiira ey'okusatu tugenda kusabira jeneza. Abatamanyi duwa mpanvu ya kusabira jeneza tugamba nti Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Munyambe ebigambo ebyo mbamwogera Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Mu bigambo ebyo by'oba oyogera byokka okutuusa otunakuba takbiira ey'okuna. Takbiira ey'okuna twesabire edduwa etaweza sekendi 5 tusaze salaamu insha Allah. Omukulu ansabye Eddie Kenzo okwebaza abawalimu be bonna ababaddewo na wenna nga toli muwalimu naye ng'okoze omulimu gwonna ku mukolo guno oba ku nsonga eno. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akusasule era akuwa ekisinga kubeera kya bbeeyi. Buli alina gwa abanja seeka Diriisa ono manga abanja seeka Hasani ajje jangu tuli salaamu nedda ssebo leero ono nagambye ggwe jangu n'onookola otya tola salaamu bakulabe ate onaakoze ono omuntu mwebaza ffe abawalimu bakkeezo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannaye nga tetunnatandika kusaalira omuntu yenna abanja omugenzi ng'omanyi omubanja wanika omukono oba nga akubanja. Biseera ebisinga ekyakubanja kibeera kizibu naye Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti balil insan ala nafsihi basira. Buli muntu yenna yamanyi engeri gy'abalamu obulamu bwe n'omwoyo gwe. Tugenda kusaalira tweteeketeeke.
استووا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اغفر له وارحمه وآته واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما نقيت ثوب الأبيض من الدنس. اللهم آنس وحشته. اللهم إن كان محسنا فزد في إحساناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطعم أيتامه. اللهم أطعم أيتامه واسقيهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وسع قبره. اللهم وسع قبره. اللهم أدخله الجنة يا ذا الجلال والإكرام واحشره مع زمرة المتقين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ونبغي نكسر يتمونتانا الحاج جعفر والحاج جعفر وانو سيك محمد نسيك تشزي bebagenda okuserengetayo okuteekayo munnaffe ono abasitula tujje tusitule mayiti tugende abasitula mayiti tusitule mayiti tugende tuziike